boda boda mu Uganda ne bakolera application gye bayita Union Boda app. Kati woli awo ku simu yo genda ku internet, in fact kebera ku simu yo onyige ku Google Play Store wo downloadingira app. We wajja WhatsApp, we wajja Facebook, we wajja TikTok ebikulira data nga toyingiza. Wennyini wogenda okujja ate ekigenda okuyingiza ssente gwe wa boda boda. Genda ku App Store ojeyo oteekamu ekigambo Union app. Ekigambo Union funa akati okiwandiike wansi, malo kikope okiwandiike mu simu bwe batamanyi bwe bakiwandiika. Union kiri U pia ipo siku bora laila yo jimaze N I O N Union Boda. Ateka mu Union app, bwemala okuteeka mu Union then nyiga search bajja kuleetera application eyo giwanuleyo oba download. In fact wali bakugamba install. Kati install app eyo giteeke ku simu yo gwe wa boda. Bwemala giteekako then kuba ku namba y'essimu eno eri 0800 280 025 0800 280 025. Bagambe application ya Union Boda ngitaddeko ku simu yange naye ekola etya, bajja kubuulira butya bwekola. Oregisteringe ogenda kuba osasulayo nusu kakaaga buli wiiki, naye nga abasaabaze be bakupiika akakaaga katono nnyo ku ssente z'ogenda okubeera ng'okola buli wiiki ng'oli ku application eyo eya Union app. Nabwe kityo agenda oba ku matabi gaabwe gonna mu buli kibuga kya Uganda balinayo ettabi babeere nti bakuyambira ddala okuteerako application eyo. Ate era bannaffe aba United Boda Boda Riders Cooperative Union bagamba bakolagana ne kampuni ez'enjawulo ezituusa piki wano mu Uganda, gamba nga kampuni eya Mark ereeta piki za Honda eyo bagenda kuyambako ofune piki mu nteekateeka ey'okubeera nti tobbibwa etali ya kamyun kowadde akamyun paamu ente nedda. Bagamba ebyo byonna byonna tebigenda kubeera nti bikola. Weekwata aba Union Boda application yaabwe obeere nti ogifunamu bulungi ddala. Twahira Islamic Center Online School nabo bataddemu ensimbi. Bakugamba gwe n'atamanyi kusoma kitabo kya Allah ogenda kukiyiga naye ng'osinziira ku mutimbagano. Kakati bakugamba okumanya eddiini yo kye kimu ku bintu Allah byasitula nabyo abantu be wano ku nsi kw'ossa ne ku akhira. Bongera okutegeeza nti Twahira Islamic Center Online School bavuddeyo okusomesa eddiini busiraamu nga bayita ku mutimbagano. Bakuleetedde enkola empya ey'okuyigiriza okusoma Qur'an mu butuufu bwayo ng'oyita ku mikutu egy'enjawulo kuli WhatsApp, Zoom, Skype kw'ossa ate n'emikutu emirala. Bakugamba osoma nga osomera mu budde bwo bw'oyagala ate nga bakuwa omusomesa owuwo ku buuwo. Balina abasomesa abakugu nabwe kitobaaniriza emyaka gyonna. Kubeena mwana wo wa myaka 10 osobola okumuwaayo n'asomera ku app eyo. Bongera okutegeeza nti tebakoma okwo, bakusomesa n'olulimi Oluwarabu. Balina classes ez'Oluwarabu, bakusomesa yasaruna ne swala oyige bwe bagisaala. Boyinza okumaliriza n'ova mu nsi eno nga tosaddeyo swala ntuufu yonna. Nabwe kityo genda osome ne bannaffe aba Twahira Islamic Center Online School. Okumanya erisingawo ogenda kuba ku namba eri 0708 38 46 04. Gwe n'atamanyi kusoma Quran nkuzigirira Twahira. We namba esimu giwandiiko bakubire 0708 38 46 04 oba ku 0773 19 44 82 0773 19 44 82. Weereza WhatsApp oba bakubire obagabe bannange njagala kuyiga kusoma Qur'ani bagenda kuyambako. Bongera okutegeeza nti ne application yaabwe gyeri ku Google Play Store bagiyita Twahira app. Genda ko gijjeko obeyungeko mu kusoma Qur'an ng'oyita ku mutimbagano oba ogende ku website www.twahirislamicCenter.com ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala. Prestige Margarine akanyirira akali wano ndaba nga abantu banywa bali emigaati egiriko Prestige. Mumbeja akamwenyumwenyu mwenye ku Prestige n'asanyuka kuba gwasinga okwagala. Prestige Margarine bongera okutegeeza nti genda omwefunire maduuka ne supermarket okwetoola eggwanga lyonna. Ono siyaji wa mulembe, tolya mugaati mukalu gujja kumenya.
amabwa ganzija mu kamwa, amabwa ganzija mu bulago, migaati gikolobola, teekako Prestige. Ogenda funamu ekiriisa kingi nnyo. Musange wali eri munnange mu kikuubo bagamba nti weebali. Bagamba nti wali eri ku Chapa General Enterprises mu kikubo gw'omusobozi, gendawo bakusoboze Prestige Margarine, abantu bali emigaati gibawoomere ate nga bafunamu ekiriisa kingi. Abagenda okwanjula n'abalina emikolo Prestige mu mwettanire, buli kimu kijja kubeera nti kitambulira ddala bulungi. Nyongera okujjukiza bannaffe aba Century Properties bakugamba nti bagenda kubeera nti bakufunira poloti ate ku kasente akatono ddala gwali eyo nga mufuna mpola obusente osonda busonde tebuvaayo bulungi. Bano bategeka bibuga byammwe bamufuna mpola. Nabwe kityo beera nti obafuna ku namba y'essimu eri 0700 65 86 10. Gwe oyinamu akakaddeko poloti ogenda gifuna ng'okwataganye ne Century Properties, abategesi b'ebibuga by'abamufuna mpola. Enamba y'essimu eno giwandiika obeere nayo mu katabo, ne bw'oba osuubirayo akakadde omwezi ogujja kaguleemu poloti ogitereke ove mu bupangisa. 0700 65 86 10. Oba ogende ku ofiisi zaabwe Nansana balinawo office, Seeta balinawo, Sonde gye bali, Busega gye bali ku Masaka Road wali, ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala bannaffe aba Century Properties and Real Estate Uganda Limited. Ate Harris International ne bakugamba bakoledde ekyokunywa kya Rock Boom. Ate nga bw'onywa Rock Boom owangula ensimbi, nabwe kitogenda omufune wali eri kaddeko okusibuluka kastomala okusibuluka bwoti osobola ogamba kanyweyo ka Rock Boom nziremuuko ku maanyi. Ate bakugamba bw'onywa ogenda kubeera nti owangula ebirabo bingi nnyo. Harris International ng'ekuddiza ekyokunywa kye kya Rock Boom beera nti okyefunira ku maduuka ne supermarket okwetolola eggwanga lyonna. Ntake Bakery Prestige bw'omala omugula gula omugaati gwa Ntake, ogenda kubeera nti nagwo ofunamu kingi. Ekiriisamu ekiri emigaati miwoomu egya Ntake, abakolera ne keeke ez'omulembe bannaffe aba Ntake Bakery. Ginoonye wonna awali dayari woogula amata gula n'omugaati. Bw'aba talina mugaati gwa Ntake agalewo bw'aba talina mugaati gwa Ntake mumbe gyagambya mugamba galewo, mugamba galewo. Oba genda ofune awali omugaati gwa Ntake woba ogula stiru era amata, ate guli ku bbeeyi nnungi. Kaakati ne tusembyayo bannaffe aba Tawakal Travel bakugamba nti munnange bakutwala kukola mikolo egya hijja ne umura ku kasente akatono ddala. Ogenda kubasanga wali eri ku Magoba Arcade mu kibuga Kampala, kulinaana Masjidi Magoba. Ogenda okusanga Tawakal Travel. Gwasonza akasente ko yagala genda ku hijja oba umura bettanire, bagenda kubeera nti bakutambuza bulungi ddala. N'Ensambya Furniture Center bagamba totuula ku butebe bumwasa jjute tokawa mugenyi nedda, genda ofune entebe ez'omulembe. Ne bw'oba tolina ssente kyalako bukyaza Ensambya ku Nsambya Furniture Center, ojja kuvaawo nga ofunye entebe ejja mu ssente z'olina. Osobola gamba nze atalina bukadde n'asobola entebe ezo, nedda taziseera. Kikomeko Abdul mufune ku nnamba eya 0752 16 77 36 0752 16 77 36. Owona okutuula ku ttaka otufune entebe ey'omulembe. Oyagala sideboard, oyagala meeza, oyagala kikitanda eky'omulembe, gendayo basangibwa Nsambya. Leba Nsambya Furniture Center. Kugambe namba eri 0752 16 77 36. Enteekateeka y'ensi itaano ffenna twateredde dda. Imam Ahmad Sulaiman kyeyune wali naye nyongera okujjukiza genda ofune n'essimu kadi ya MTN gwazuukusa abantu ekiro. Ogenda kubeera nti obazuukusa bulungi ddala nga totaddeemu ssente nnyingi. Ate ne kaddata okubeera nti osoma Qur'an y'ekitiibwa wali ku Twahira Islamic Online School ng'okozesa data wa MTN, agenda kubeera nti agenda kitono nnyo oyiga ekitabo kya Allah ate ng'otaddemu ssente ntono. MTN everywhere you go, nabo tuli nabo mu nteekateeka eno. Mumbejja. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugende maaso tulina ani olunaku olwaleero? Tulina abasitaani, tulinawo basatu tubaye tusuubira bana naye tulinawo basatu olunaku olwaleero.
okuli Ibrahim Mutyaba okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School, netubeerawo ne Ssengo Husna okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School, ne Abdul Samad Mulondo okuva e Kayunga Wakiso. Betulinawo olunaku olwaleero. Okay. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutenda majuga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tuli wano ku Radio Pearl FM program ya 5. Olwo kinjagadde okusobola okujjukiza abatuuliriza nti yawukana Allah tabaraka wa taala mu kusooka 10 eryasoose mu Ramadhan nga tutera kwambala bijaketi bino. Niye ate kati 10 eryokubiri litandikidde mu bijaketi. Yasoose tuwambeera nkalubo ne tusibira mu kasana pereketya, kati ate kirabise nga ennaku eziddako tuyinza osibirako mu weather eri cool. 10 eryokubiri mulimu ebyafaayo by'obusiraamu bingi. Tugenda okutegekera olutalo lwe Badiri era tululwane. Yalulwana mu 10 eryakubiri. Yategekera mu 10 eryakubiri mu yalwanira. Okuva e Badiri okuva e Madina ogenda e Badiri walinga masika Kampala almost. Ye distance natuukawo sigumusa 2. Kati kyenkugamba nkimanyi. Kati njagadde nako tukamanye mu byafaayo by'obusiraamu. Teweerabira nti ensiitaano eno basically 80% byafaayo. Namba emu wali waddeko mu nsiitaano? Nedda. Gwe gusoose? Naam. Kati lwojjaawo, kati for example namba emu nze Ahmad Sulaiman Kyeyune mbeera najja Nankumbi ndi namba emu nsomera oba nkanika mazzi. Buli wojjaawo owulidde? Naam. Oba ozze kulonda buli wolabika ku muzindaalo. Kati tandika tulabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namba emu Mutyaba Ibrahim nga nva ku Nkoba Islamic. Naye Nkoba Islamic ngereza ekifuba. Mashallah. Badde sirimanyi. Tonzeewo embeera. Si pya. Mu nsiitaano bapya. Nkoba badde siriwulira Mu nsiitaano bapya baamu. waliwo enkobakoba awo mubeera. Nedda just Lugero. Baliyita Nkoba za Mbogo. Basala ku Nkoba za Mbogo. Kati bangambye mbu nno oti okusoma ku Qur'an. Naam Sheikh. Ogenda tusomeramu Insha Allah. kitundu ki? Mjuzu wamba. Babalagime. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. جزاك الله خير ما شاء الله. نمبر 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نمبر 2 Sengo Husna Abdallah Kanvide ku Madina Islamic Secondary School Nsanji. Ona kusomera kitundu ki? Wali wetabyeko mu nsiitaano? Agwe gusoose. Kale tusomeremu ko. Ogenda kusoma side ki? Nda kusoma ku nkomerero y'ejjuzo esooka Surat Baqara. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. بارك الله فيك جزاك الله خير. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amanya Abdul Somad Mulondo ngamviri de Kayunga Wakiso. Okulayo ki Kayunga? Jempangalira Sheikh. Ngambo emirimu. Nsoma Seeka. Kale genda maaso. Onasomera mu Qur'an? Naam. Kitundu ki? Enda soma suratu Al-Furqan aya ya 5 Furqan egwako bufunze. Naam. Naam. Otidde? La. Bw'oba otidde osogera n'ababweru n'osooka otulamu awo n'okkakkana ne bakuwujja. Kakkana beera nga ali eka. Ndaba nga n'effiga esamba akapiira. Kitwale oli mu kisawo esamba akapiira na bannaawo mpola mpola. Naam. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. جزاك الله خير. ما شاء الله. الحمد لله. Kati bampe namba yimu tulabe. Namba emu jangu muzindalo. Twagambye tukyakozi ojjawo okola otya? Njogera amanya gange n'enamba yange n'essomero. Kale weewale kubyogera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Amanya Mutyaba Ibrahim nga nva ku Nkoba Islamic Kawempe nga ndi namba emu. Tubulire ensi ekibuzo ekisooka. Gwe Nkoba za Mbogo. Naam. Kale. Tubuulireyo ennaku ezisiibibwa nga ziri mu miteeko gya sunna 3. Olunaku olusooka, olunaku olw'Emmande, olunaku olwokubiri, lwe lunaku olwokuna, n'olunaku olwokusatu Yawmul Arafa. Nzizaamu. Olunaku olusooka, olunaku bakubonero utaano. Barakallahu. Zonna ezo ziri sunna. Kale ekibuzo ekyokubiri tuweeyo ekika ky'olugoye oba ekika ky'ekala nga olugoye bwe lugira mu kala eyo twagaana okuba twambala kala ejjidde mu langi eyo. Mutyaba Ibrahim nga nva ku Nkoba Islamic kala y'olugoye erwo olwaziizibwa ye kala nga lugoye luna lwa yero.
bamu obubonero 5. barakallahu fikum. Fikum barakallah. Bampe namba 2 tulabe. Namba 2 Sengo Husna Abdallah nviridde ku Madina Islamic Secondary School. Sengo Husna Abdallah. Sengo oyinza okuga nti kazungu kale tuli wano ne Sengo Abdallah Husna mannya abiri ga kisajja agakulembedde. Sengo na Abdallah. Sengo na Abdallah itaata Tata wange. ate gwe okulembeza gwe n'osemba kikiwali bwe. Sengo Husna Abdallah. Kale ogenda tuwayo ennaku eza sunna ezisiibibwa nga za sunna 3 nga tebannazoogerako. Ennaku eza sunna ezisiibibwa kansooke n'ennaku eziyitibwa Ayyamul Bid naye akawala bwe tetukamanyi nnyo ogonzagonzaamu. nga z'ennaku enjeru mu buli mwezi ogw'Obusiraamu. Olunaku olulala olusiibibwa nga lwa sunna baluyita Yawmul Ashura nga lunaku lwa 10 mu mwezi ogusooka mu myezi gy'Obusiraamu, mu mwezi ogusooka ogwa Muharram. Ennaku endala omuntu z'asobola osiiba nga za sunna, omuntu asobola osalawo okusiba ennaku 3 okuva mu buli mwezi ng'oggyeko Ayyamul Bid n'alondayo ennaku 3 mu mwezi. Eyo Bid, Ayyamul Bid zeyogera. Then ennaku endala eza sunna, ennaku 9 mu mwezi gwa Dhul Hajj. Bakuwa obubonero. Komawo Awoza biwedde. abadde amanyi amaliriza. Gakyali mabaga. Naawe tuweeyo ebbala limu litakkirizibwa kwambalibwa mu Busiraamu. Ebbala litakkirizibwa kwambalibwa. Ebbala eritakkirizibwa kwambalibwa. Kala, ebbala kigeza kala, olugoye. Kala y'olugoye. Wange gwe Sengo. Obeera w'e Masaka, Luganda oba olumanyi. Kala, ebbala kigeza kala mu lugoye. Kala y'olugoye etakkirizibwa kwambalibwa. Kale ya silk no. Siliki no? Nedda seeyo. Bamulonde? Kale ya red eri abasajja. Freddy? Red. Freddy y'abasajja? Red. Bamu obubonero. Ndewo wali waddi. Bannange amabala ago bwe bagwogedde nga khalis nga yonna red oba yonna yellow kyetuzambala okujja ngo mikisinze Ng'otaddeko empale ya kalindala. Oba ddungu olugasseemu kakalakala. ekyewuunyisa byebyobufuzi ebiri mu ggwanga lwa Era mbadde ndina kugamba Abambala waggulu ye wansi ne basaaye. ye kala ekulembedde mu byobufuzi wano zombiriri. Ekyaziganyisa zaali zikozesebwa mu masinzo g'abali, amasinzo g'ebibiina ebirala we yabeererawo omukulu sallallahu alaihi wasallam. Era ne boogenda n'otula mu movies abachina mu tempo olaba abambala red yenna ebikanzu bibwibwi oba yero. Kati bazikozesanga amasinzo g'abali ate nga yalinga yeewala nnyo okufaanana okubaako kyakola nga kifaanagana ekyabali. Naawera amabala ago. Mumpe namba 3. Ono yaani? Amannya Abdul Somad Mulondo. Lwakuba obuzibu nakusanzeemu kutya. Paniki y'amaanyi, tolina mirembe. Kati bankole ntya balete kutuuza onyweko. tazinga mikono kijja muyamba. Bw'oba olina ku mazzi osobola bw'oba kiganyo ng'olaba n'osibula okukanga tukulekanga oddeeka. Kubanga tokkizibwa kusibuluka lwakuba nti nsi 5. Amannya Abdul Somad Mulondo nga nviridde Kayunga Wakiso. Tuweeyo ensiiba za miteeko 2 nga ziri wajibu. Olusiibo olusooka
lusiiba olwa shahru Ramadan, omwezi guno gwe tulimu ogwa Ramadan. N'olusiiba olwokubiri kwe kusiiba nga weeyama, kiba kifuuse wajibu bubonero. Okusiiba naziri kiri wajibu n'okusiiba Ramadhan. Ekibuuzo ekyokubiri, abantu b'omujjana engoye zaabwe zigenda kusinga kuba mu langi ki? Ebbala. Abantu b'omujjana kala y'engoye engoye zebagenda okwambala zigenda kuba mu langi ki? Abantu b'omujjana engoye zebagenda okwambala zigenda kubeera mu langi ya yellow. Olwola banga tukoze bwe tutyo kubanga ffe tusinga okugaba obubonero. Nze ne bw'osinyako bukosinga nkuwa naye ako kaba kategeeza olinayo ekyali ekyo bwekiba tewali nga tukigaba. Kati ani atwala ansa? Twagire nti olwojjawo okola otya? Erinnya Mutyaba Ibrahim nga nva ku Nkoba Islamic. Oli namba 17. Ni namba emu. Nja kusala obubonero nno kati. Ni namba emu. Abantu b'omujjana bagenda kubeera nga basinga kwambala green. Green color. Era bw'ogenda okutunulira flaga yaffe eri mu green na white. Green kubanga white wano ku nsi yebbala erisinga obulungi ku nsi, ate mujjana green. Kati flaga n'ebijjayo byombi ebigambo babiwandika mu white nga background ya green. Wano ku nsi white yasinga ate mujjana green. Ekyo nakyo nkiizi. Anti ekitweta ku nsi tona kuyiga. Kale kano olufuna obubonero buva mu Quran al-Karim. Ate tulabe biki ebigenda okuddako wano. Kakati okusinza kwasomya Quran al-Karim namba emu obubonero butaano kangabe yenkoba. Kati ate Mutyaba Ibrahim kuva ku Nkoba Islamic. Anti bibyo byebimu olwo. Muzungu ava ku Madina Islamic obubonero 6 asibaganye ne Mulondo katiitira ina yatidde. Fale FM kwa tuli inshallah taala. Kokola eri omuntu wa bulijjo 107.9 tugenda kuwumulamuko katono tukomewo tutegeere ate olusiitaana olusooka nga bwe luyimiridde n'oluvannyuma ate tugende mu lusiitaana olwokubiri. Tovaawo. Oli wakati ensiitaano y'obumanyi ensiitaano y'obumanyi ewagiddwa Nsambya Furniture Center, Tawakal Travel, Twahila Online School, Central Properties, Union Border, Ntake Bakery ne MTN. ensiitaano y'obumanyi Uganda Halal Bureau kyekitongole ekyekibejja wamu n'okwekenneenya omutindo gw'ebyamaguzi n'ebintu byonna ebikwatagana n'obulamu bwa bulijjo. Kati buli lwokusatu tosubwanga aba Uganda Halal Bureau mu pulogulaamu mpulidde kumenya okuva ku ssaawa 9 nga bakuyigiriza wamu n'okukusomesa byonna ebikwatagana ku busobozi n'okukozesa ebintu ebiri halaali ne butya buyinza okuwandiisa bizinesi yo n'efuna certificate ya Uganda Halal Bureau. Uganda Halal Bureau, satisfaction based on honesty. Customer kubulire naze wange enkoko ng'ebiisa amata tre namba kyokka nagenza okuwulira ewa ssenga wange ng'ente zonna zaaludde amagi. Tolina magezi. Va mu kulondobereza oliwo boda ng'oyagala okukola weeyunge ku United Boda Riders Cooperative Union, ekibiina eky'obwegassi ekigatta saako z'ababodaboda mu Uganda wonna. Kyekuleetedde app ekuyambako okufunira abasaabaze buli wali wonna mu Uganda. Oli mu nnimiro, oli mu dduuka, mu ofiisi, mu butale oba ku farm. Genda ku Google Play Store owanuleyo Union app olyoke onyumirwe empeereza yaffe ey'omulembe.
ate ng'omuvuzi wa bodaboda genda ku ofisi zaffe mu bibuga bya Uganda byonna bakuyunga butereevu ku Union app. Bw'oyagala okumanya ebisingawo tukubi ku simu zaffe zitasasulirwa noti 8 noti 28 noti 25 oba noti 2 noti 98 noti 25. Gwowa bodaboda osasula shillings kakaaga zokka olwo omale wiiki namba nga tukupokera basaabaze. Tewerabira tulina n'emikago emirala ne kampani z'amapikipiki agatali ga kamikagulante. Nze Kamadi ogenda tutabukako otandise nakusekaseka wekka. Siiza butasaliwa. 33704 ne ku 0702 373704 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Yamada Luminaka Diva Products ye ssemaduuka w'ebintu ebikola mu ffumbiro omuli air fryers, pressure cookers, steamers, mu buli size, chafing dishes, dinner plates, amasuwani aga buli ngeri yonna, stainless milk cans nga kwotadde ne aluminium milk cans, ng'ate era tulina amaseffuliya gali obwaguuga mu sizes zonna, ice cream machines, deep fryers ne gas cookers mu buli size zonna, amabirika aga buli ngeri yonna omuli gakabeddwa okuva mu India, Egypt ne Uganda. Tulina juice ne water dispensers, coolers ziri zennyini za ice cream, amasuwani, ebikopo ne zijugs eza buli ngeri yonna mu size zonna okwate saako serving trays ne chopping boards. Jangu ofune katale ow'omutindo yenna ava mu ggwanga lya Egypt. Tufune ku noti 7 noti 1 kube nnamba eyo tukolere delivery mu bwangu obw'ekitalo. Beba Jamada Luminaka Diva Products. Munnayuganda munnange, oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gw'omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana tegeera oba okwongera okunyweza umma eba nywevu bulungi. Omuwali mu buli bw'amanyi ekyokukola kitegeeza nti abantu bakulembera tebajja kugwa mu nsobi singa abeeranga ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne hafu basale kati wezire ti owa sekondale asobola okufuna basale ku mitwalo 40, owa primary emitwalo 35 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka. Bafune ku 075 32 03. lungi. Oba merchant osobola okunyiga star 185 star 9 hash n'ogoberera emitendera bajja kugamba teeka mu merchant ID. Merchant ID eri M09 5075 M09 5075. Ensonga wandiikawo Saddaaka. Bw'omaliriza nyigoke bajja kugamba nti teekamu omuwendo gwa ssente, teekamu zonna zoyagala okusaddaaka. Bw'omaliriza nyigoke bajja kugamba nti oweereza omuwendo gwa ssente ogwo ku Part of Africa Radio. Bagambe teekamu pin namba yo.
teekamu pin number oba pin code ojja kubeera nti omaliriza okugattako ettaffaali ku nteekateeka eyo. Gwali ku MTN Momo oba Momo Pay ogenda kunyiga star 165 star 3 hash. Bajja kusaba merchant ID teekamu 58 25 48 58 25 48 londako obumala onyigoke bajja kubuuza oyagala kozesa ki olondako mobile money option 1 then bw'omaliriza bajja kugamba teekamu omuwendo gwa ssente oguteekemu bakusabe pin number yo nga bagamba nti oweereza omuwendo ogwo ku Part of Africa Radio. Bajja kuba bakuweereza ne message bulungi ddala nti oweereza omuwendo gwa ssente gw'onaaba otaddemu ku Part of Africa Radio tuyambeko ku nteekateeka eyo ey'okuzimba ate essomero ly'abawalimu n'okubongerako obungi mu bitundu byaffe eby'obugwanjuba bw'eggwanga erya Uganda oba Western Uganda. Mumbejja Frida Mazzi obubonero nga bwe buyimiridde okuva mu lusiitaano olusoose. Okay, tulina basiitaanyi bali basatu be basobodde okujja naye kino nakyo kikulu. Teekateeka gw'ayagala okubeera mu nsiitaano finals oyagala kujja olabe ensiitaano final. Teekateekayo omutwalo gwo gumu gwokka. Ate okwate ennamba yo ng'obudde bukyali kuba twetaaga ennamba ntono nnyo. Ennaku z'omwezi 29 nga 29 guno guno omwezi wagenda okubeera finals ensiitaano tugenda kubeera ku Tuke. Kati njagala reserving ennamba yo ku Tuke wano kumpi wano Kinyana ku Hoima Road. Kwata ennamba yo na mutwalo gumu we wewandiise kwene ennamba obagambe reserve my card. Eri noti 753 23 75 71 nati 753 23 75 71 wekuba bukubi kwe ennamba omugambe njagala card. Njagala tiketi yange. Kugisasula nga bukyali. Mbeereyo mu final y'ensiitaano. Twagala bantu batono nnyo. Ndowooza final zimu zitegedde date nga 29 ogwokusatu. Tugenda kubeera ku Tuke restaurant. We tugenda okubeera mu nsiitaano y'omumanyi 2025. Kakati gwe nayagala okubeerawo ng'omujulizi ng'ensiitaano eno abantu babbinkana okulondako omuwanguzi. Basiitaana. Nga basiitaana okulondako omuwanguzi ojja kubeera nti okwata tiketi yo nga bukyali. Namba y'essimu gibaddiremu omulundi gumu. Eri nooti 753 23 75 71. Okay. Tufune ebintu nga ebitambudde. Ebivudde mu nsiitaano oluzanyo olusoose round number 1. Ibrahim Mutyabo okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School mu Quran yafunye obubonero 5. Ebibuuzo bye 2 abituuse byonna n'alondayo mulundi gumu. Nafuna obubonero 2 n'abeera ng'omugatte alina obubonero 17. Sengo Husna Abdallah okuva ku Madina Islamic Secondary School mu Quran yafunye obubonero 6. Ebibuuzo bye 2 abituuse byombi talonze n'abeera nga alina obubonero 16. Wabula ate Abdusamed Mulondo kuva e Kayunga Wakiso ebibuuzo 2 atuuseko kimu mu Quran yafunye obubonero 6 n'aba nga alina obubonero 11. Ibrahim Mutyaba Nkoba Islamic Senior Secondary School obubonero 17. Sengo Husna Abdallah kuva ku Madina Islamic Secondary School obubonero 16. Samad Mulondo kuva e Kayunga Wakiso alina obubonero 11. Okukolera omuntu wa bulijjo tugende ku round ey'okubiri. Jangu nambeemu ku muzindaalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nambeemu Mutyaba Ibrahim okuva ku Nkoba Islamic Secondary School. Kibuuzo ekiddako mukama wange tuweeyenyera sahaba omu kwaba bafiira mu lutalo lw'e Uta. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Bamulonde. Bozeewo kabonero kiganye. Kali bano bayamba abatuwuliriza essaawa zino bali ku paalo babuulire nabbi ki mu bannabbi ba Allah be yatuma eyasooka okubala. Nabbi oyo yali ayitibwa
Sulaiman alayhi salam. Bamulonde. Namba 3 amanya Abdul Samad mulondo nviridde Kayunga Wakiso. Nabbi yasooka okubala ayitibwa Adam alayhi salam. Anedda. Tobozeewo kabonero. Kiganye. Nabiyullahi Idris alayhi salam. Namba 2 Sengo Husna Abdallah kuva ku Madina Islamic. Sengo Abdallah ekibuzo kikomyewo era kyekimutwe eyo erinnya limu abasahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwaba bafiira mu tawulemu Uta. Bamulonde yazibatu Uta wadde olina ba oyedde Jafar ibn Abi Talib jeno radiyallahu anhu kasoke ndiko gagaba njogo kyajja kiyinza okukomawo kale babulire nabbi wa Allah eyasangiriza ensanafu ngeri mu kusaba nkuba. Ensanafu ngesaba enkuba. Sulaiman alayhi salam. Bamubonera butano. Webale mutatuswaza. Kasabogera ku nsanafu sanafu ezo simanyi nkuyege manya yalina kuba Nabbi Sulaiman. Kuba yali amanyi olulimi lwake. Yali ategere namba 3 John. Yali ategere ennimi z'ebintu ng'ebyo. Ebisolo. Namba 3 amanya Abdul Samad mulondo Kayunga Wakiso gyenviridde. Ekibuzo kyekimu tuweeyo omulwanyi balwanye bafirimu Uta. Gazi batumu Uta ekomyewo mwenna batabadde. Mulimu ayitibwa Uqayr ibn Abi Talib. Tisoboka. Era tekiyinza tekiribaawo. Uqayr essuka teyita sumana la ilaha illallah. Uqayr ibn Abi Talib teyasomako ku la ilaha illallah. Yali mutuwi wa bidde. Nga yeegeserera obugonja. Okategete mwanange newunza ne gy'olijje. Oli kasajja kazibu nnyo. Newunyiza gy'ojja erinnya eryo. Kubanga Uqayl yali atigumya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Uqayl yatunda n'ennyumba ya Nabbi e Makka n'agiryamu ebinyeebwa. Sente n'azinywamu obugonja. Jjukira Baluganda. Jjukira nti baali Baluganda. Batata bayi Baluganda nti kati ebibanja byali biraniganye. Bwe yalabona asengusa agenze e Madina. Enjo n'agikuba ebbeeyi. N'aziryamu obugonja. Naye ekisi newunsiza ku myaka egyo kubanga manyi erinnya eryo. Era alina okuyitamu neeyongerayo ku mutendera omulala. Okubanga manyi Uqayl ibn Abi Talib. Abatasaaga. Teitira kujja. Emu Uta abaafire mu Uta Jafar ibn Abi Talib. Kimuleseza Uqayl kubanga mpenye ku Jafar balugandira. Jafar ibn Abi Talib, Zaid ibn Harithi, Abdullah ibn Rawaha. Abaduumira bonna nga byabalonda abali baduumizi bonna baafa bonna bali baduumizi baafiirayo era babadde abala yabuze ebibuuzo bino yadde abala baduumizi abaduumira mu Uta bajjeno abali bakulembedde olutalo olwo Abdullah ibn Rawaha, Jafar ibn Abi Talib ne Zaid ibn Harith radiyallahu anhum jamia. Kale tugenze tuli nani? Abdul Samad mulondo namba 3 nviridde Kayunga Wakiso. Samadu ekibuzo kye kisembayo babulire amanya ga Nabbi wa Allah wa Nabbi yatuma nga yalina tayito 2 yali Nabbi ate nga kabaka. Amanya ga Nabbi oyo ayitibwa Nabiyullah Sulaiman alayhi salam. Bamubonera. Ne tatawo badde obukola.
taata wa Nabi Sulaiman alayhi salam, Dawuda alayhi salam yayadde akuba obubonero, n'oyo naye akubadde obubonero. Abo balina title bbiri bo. Ate tewali balala bazifunako. Bwebuka. Allah yaziwa abo. Bannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bo bali bannabbi bunabbi nga si kingi. Naye bo bali yali kingi naye nga si tagwa mu nsaasi. Kubanga bakingi ebiseera ebisinga kiba kizibu okubeera kingi n'otagwa mu nsaasi. Anti emisosososo egiri awo okusobola okukuuma entebe. Tweyanza nnyo tweyanzege nga Kokola ly'omuntu wa bulijjo 107.9 Part of Africa Radio ng'omuwandiisi bw'agattagatta ebivudde mu nsi ttaano y'olunaku olwaleero nyongera okujjukiza abateeka mu ssente be bannaffe aba Century Properties abategesi b'ebibuga by'amamufuna mpola basangibwa ku offices ezeetoolodde eggwanga Nansana we bali, Seeta gye bali, Sonde, Busega ku Masaka Road gye bali, poloti zitandikira kakadde kamu n'okudda waggulu. Abongera okutegeeza bakubire ku nnamba ya 0700 65 86 10 Beba Century Properties Twahira Online Islamic School. Bongera okutegeeza nti bano bagenda kusomesa nga oyita ku mutimbagano oyongera okutegeera eddiini Busiraamu. Aba Twahira ogenda kubeera nti ofuna application yaabwe eya Twahira app ejja kuyambako oba okubaweereza message ku WhatsApp oba bakubire ku nnamba ya 0708 38 84 0708 38 46 0708 38 46 oba ku 0773 19 44 82. Tropical Bank Tropic Hedge account bagamba ku 15 zokka genda ogigulewo ku matabi gonna aga Tropical Bank okwetoola eggwanga. Harris International bagamba ekyokunywa kyabwe Rock Boom genda okifune Rock Boom Energy Drink kijja kubeera nti kikuyambira ddala okuzzaamu amaanyi mubiri. Ntake Bekale emigati gyabwe ginoonye gyoba obeera nti ogula okomyewo obwa Sseruganda awaka kuba abaana bajja kugabana ogwo naye bw'onooleeta giri eri emirala bajja gutunuulira basigale nga tebalina kibagatta. Nabwe kityo oba oyagala okugatta famire Ntake Bekale. Union Border app genda ogifune gomvuzi wa boda boda egenda kuyamba okufuna abasaabaze okwetoola eggwanga lyonna. Ojja sosulangayo kakaaga buli wiiki genda ku matabi gaabwe okwetooloola eggwanga. Nsambya furniture genda ofune entebe ez'omulembe bitanda sideboard ne furniture yina gwe weetaaga basangibwa Nsambya. Enamba y'essimu eri 0752 16 77 MTN everywhere you go nabo tuli nabo genda ofune simu kadi ya MTN ofune data bundles eziri ku layisi dakiika eziri ku layisi kosa ne network etabuukabuuka ne bw'obawa MTN bwe bakubira baba bakufuna bulungi ddala. Tawakalu Travel ayagala okukola hijja ne umra basange ku Magoba Arcade we bali nnyo bakulindiridde buli kimu okubeera nkitambula bulungi. Mumbejja Frida olusiitaana nga bwe tutambudde olwaleero. Ekigambo kyaleese ekya Aqil ibn Abi Talib adayina point naye tetujja mu bubonero kubanga mwami ono oluvannyuma yasiramuka badde sikimanyi oluvannyuma Aqil yasiramuka era naye ate yafa mu maaso teyali omu ku baafiira mu lutalo ate yafiira mu lutalo yafa mu maaso naye nga oluvannyuma yatula shahada n'ava ku ugonja Kwesi wa magengere yabivaawo tafunye bubonero naye nga dalina point kwa Aqil ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Okay, kale talina bubonero talina bubonero badde njala kitereeza eri abawuliriza kubanga twali tumaze okukiteekako nti bw'omusangira wonna yali aduuyi yali mukubi wa bidde bali njala kikiriyalinga ti ate oluvannyuma yatereeza. Okay, mu lusiitaana round number 2 Mutyaba Ibrahim okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School ebibuuzo bibiri biganye. Bwe tukwata obubonero bwasoose ofuna mu lusiitaano lwasoose 17 asigaza alina 17. Sengo Husna Abdallah okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School mu lusiitaana olwokubiri afunyeewo obubonero 5 atuuseko ekibuuzo kye kimu ku bibuuzo bibiri. 5 bw'ozigattana 16 bwe yasoose ofuna aba n'obubonero 21. Abduswamad Mulondo okuva e Kayunga Wakiso ebibuuzo ebibiri atuuseeko kimu point 5 bw'ozigatta 11 ze yasoose ofuna aba n'obubonero 16. Ibrahim Mutyaba Nkoba Islamic Senior Secondary School obubonero 17.
Sengo Husna Abdallah Madina Islamic Senior Secondary School obonero 21, Abdul Samad Mulondo okuva e Kayunga Wakiso afunye obonero 16. Abasumuusiddwa bayiseewo okugenda ku luzannya oluddako kuliko mu kifo ekisookedde ddala Sengo Husna Abdallah okuva ku Madina Islamic Senior Secondary School obonero 21. Owokubiri ye Ibrahim Mutyaba okuva ku Nkoba Islamic Senior Secondary School n'obubonero 17. Abekiro betusuubira olunaku olwaleero tusuubirayo Ismail Saad Mutyaba okuva e Kasangati, Abdul Swabur Yassini Kirangwa okuva ku Madina Islamic, tulinawo ne bannaffe okuli Sentamu kambakebere wano kuliko nga omuwandiisi bwagenda maaso n'okutufunira abalala ab'ekiro mugenda kujja wano ku muzindaalo tubeere nti tusiibula ogenda tumirayo omuntu omu olwakadde tugenda mumpulidde kamenya Kasangati tulinawo Abdul Karim Sulaiman Sentamu, tulinawo Barera Kayira, ne tubeerawo ne Kirangwa Abduswabur Yassine okuva ku Madina ekiro ku ssaawa 3:30. Amatu gabeere ku radio yo okubeera nti ofuna ensi 5 y'omumanyi ate ekibinja ekiddako wali eri ekiro ssaawa 3:30 tujja kubeera nti tukomawo wano kubeera nti tugikutuusaako. Enamba emu jangu ku muzindaalo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Mutyaba Ibrahim kuva ku Nkoba Islamic Secondary School. Tumirako maama wange ne director wa Nkoba Islamic Secondary School. Okay. Namba 2. Namba 2 Sengo Husna kuva ku Madina Islamic Secondary School. Bantumirako sheyi wange akulira ebyaddawa Madina Islamic Secondary School, Sheikh Alawi Famnegeya. Okay, namba 3. Amanya Abdul Samad Mulondo, tumirako mama wange Sofia Nachiwala. Okay. Kokola lyo omuntu wa bulijjo 17 program mpulidde kamanya yiddako te tukwatagana ekiro nga bwe nkugambye ssaawa 3:30 mu nsi 5 y'omumanyi ayitawo yenna babeere nga baluubirira kugenda ku finals. Tujja kubeera ku Tuke restaurant kuyingira gujja kubeera mutwalo gumu batigula tiketi yo nga bukyali kuba tiketi ntono ddala sasula omutwalo gwo ng'obudde bukyali okubeera nti enteekateeka eno ate osobola okugyenyigiramu eya finals ezigenda obeera ku Tuke nga 29 omwezi ogwokusatu 2025. Kankusiibule kwagalize onako olulungi mbadde omugabi Matabuhudu Munakyaddondo ku lwa ttiimu yonna ey'ensi 5 y'omumanyi.